Banange munasonyiwa. Sorry about the mishap. I think my VPN has been acting up. Waliwo VPN muchite that distegede technology, but I'm going to update you because I still have about 20 minutes. Campaign zange okwogera ku politics kukoma leero, so njagala okwogera eri eggwanga kuba tubadde mu darkness, tubadde mu ki, njagala kwogera gye muli ku campaign zaffe nga bwe zitambula. Eno nga bwe tumanyi si campaign naye struggle. Olugendo luno si lwangu, olugendo lubadde luzibu, lukyali luzibu, era twagala okuyozaayoza bannayuganda okukozesa amaanyi g'akalulu okununula eggwanga. Njagala bakakasa nti president gwe mwalonze gyali emagere era tannapowa wadde gavumenti ekyamukwatiddeko, era nze njozaayoza bannayuganda nti mwebale kulonda, mwebale kulaga that the ballot is the bullet, not the other way around. Tuina okununula eggwanga tukukola mu lunaku lumu, wabula okununula eggwanga kutwala ebbanga. Twatandika emabega, twatandika n'abaana, by the way, abaana baffe, era president yakola audio nga nze ndi naye the Sunday ku 12th nga tugenda okulonda by youth councillors. Mu Kampala simanyi updates mu areas endala, but we already have 2 LC3 youth councillors mu Kampala, Rubaga and Machindi. Rashid for Machindi. I think the other girl is called Sylvia. Kati netuddako nga 14 okulonda president waffe Robert Kyagulanyi. Ekyo mwakikola, eddoboozi lyawulikise, ekintu kyatambudde. Njagala basaba nti President Bobi Wine tannapowa, akyali strong, akyali kumulamwa. So kati ffe abali ebweru tumuwa amaanyi, tetupowa naffe. Tuyina obululu obukyagenda mu maaso paka 3. Tuyina akalulu ak'okulwokusatu nga 2 ba LC5 councillors naffe ba Lord Mayor, ba Lord councillors ne ba councillors, era nga Kampala NUP eyina candidate mu buli kifo, era nja kwogera ku mulamu ogwo. Tuyina ba councillors, ba Lord councillors, ba candidate baffe bali almost 8 mu buli division umwe bali ana something, era nga twagala okubasaba mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo tutunuulire manvuuli. Okubeera Lord Mayor kino ekifo si kyange nga Nabirah, kino ekifo kya tiimu. Obwa MP buba kuwa akalulu, but obwa Lord Mayor is teamwork. Tuyina ba candidate baffe abali mukomera. Tujukire nti tugenda kuyimirirawo tukola ku nominations, appointment letters ez'aba candidate ab'enjawulo nga basibe. Tuyina Lord Mayor, Lord Councillor ow'omu Rubaga North, Mubiru James, musibe, ali mukomera ate nga alina okulondebwa kuba ali nominated. So tuyina obuvunaanyizibwa okubeereramu abaana. I think ba Lord Councillors abaliwo abasibe abali mukomera bali 3 nga abalala bali mu bitundu ebirala. Tuyina Councillor omubambi Serunkuuma, Wenansana,
Tuina James Mubiru wa Rubaga awona Mirembe Bakuli Lunguja awo Lord Councillor waawo. So abantu mwenna abali eyo mutegere nti struggle eno teyakomanga 14. Tukyali mu struggle era twagala mwenna abali eyo muveeyo temupowa, muveeyo mu bungi. President Robert Kyagulanyi tayagala kununula gwanga lino olw'okuba ye ali waggulu. Ayagala okuba nti no tukyusizza eggwanga ku lwaffe ffenna. Era mbasaba nti ba councillors banjawulo abaliwo. Njogedde ku abo be baasibye be tulina okubeererawo ku lunaku olwo nga 2 Olwokusatu. Tuina Mubiru Ivan, abantu abali e Busega Natete oye Lord Councillor. Tuina Nakabugo Farida, era mmanyi abaddewo ye Councillor mu Rubaga South. Tuina Masaba Nasu Rubaga South. Tuina Semakula Munir atwalawo Kabowa Rubaga South. Tuina Semulidan. Eyo ye tiimu ya Kyagulanyi mu Kampala. Tuina Kampala Central. Tuina Nakitende Marvin, Mama Nsasagge, abasinga mumanyi, yatwala Central Division. Mumanyi Central Division eva Kamocha, Ebisenyi, Nakasero, Kololo, eyo yona ye Central Division. Ngatwala Kampala, mbasaba, muveeyo. Njagala bagamba waliwo Lord Councillor waffe, Mbaziira, tuina Lord Councillor omulala Katabu. Abo bebanupu abasatu mu Central Division. Ne tubaako ne ba Lord Councillor abalala Machindye East, Mr. Mash Daudi, Wafula Ivan ab'ekisugu mumanyi wa Wafula Foundation, Wasamanje Muhammad. Abo be ba Lord Councillor Machindye East. Tuina ba Lord Councillor abaffe mwenna abali eyo muveeyo temwewuukiriza kalulu kano. Tuina Nansubuga Winnie ali awo mu Mutungo. Tuina Innocent Tegusulwa mumanyi bulungi, toli mwavu omutwe gwe gwe mwavu, oyo Lord Councillor waffe. Tuina Faizo Kibirige era naye ali Mutungo, yatwala Mutungo yennyini. Tuina Mpindi Charles ali side awo Bugoloobi mu biseera ebyo, ne tubeera ne Nakakande Lilian. Mu Nakawa West tuina Nkugwa Faizo, tuina Chocho abamu abamanyi Naggulwawo, Bukoto, Mulimira, oyo Chocho yatwala ebitundu ebyo. Tuina Akia Jane naye ali mu Nakawa West. Tuina Abdul Twaha Bukoto awo, ne John Mary Sebuufu atwala Kyanja ne Komamboga ebitundu ebyo. Kyanja Ntinda Lord Councillor w'ebitundu ebyo. Tuina Rubaga North nabagambye dda Mubiru James ali Mukomera naye nga yatwala emiruka egyo Lunguja na Mirembe Bakuli n'Akulabye. Mumubeereremu muveeyo mulonde. Tuina Nakiridde Solome. Tuina Hakim Kiza Saula manyawo saidi z'erubya awo bwe watyo. Tuina Nakubulwa Rita ne tubeera ne Jeremiah. Rubaga South nabagambye tuina Mubiru Ivan, tuina Nakabugo Farida, tuina Semakula Muniru ne Semulidan. Njagala beebaza nti tumanyi bulungi nti President tetusobola mu accessinga, tetubaddeyo nze nasemba mulaba Lwakutaano tetwalina press conference, nga ngenze okumulabako
nga sinaba mulaba okuva lwe twamulonda. So nagendayo olwokutaano. I think that's the last time gye batukkiriza omulaba. Tugezezzaako ne mumanyi nti munnaffe Zaake bwe yagenzeeyo. Mpulidde n'okuwulira munnaffe omulala Honorable Segona naye bamukutte. Tuli mu kaseera nga tulina okwongera struggle mu maaso. Buli bw'okwata ekintu n'okikomya mu makati osobola okufuna ekizibu okusinga ate nawo. Banaye muveeyo. Waliwo omuntu agamba nti nze sifaayo kasita nalonze president. Tiimu ya NUP ebanga tiimu ya mupiira. Singa olonda n'ogamba nti nze mpagira tiimu yange oba ndi wa Arsenal oba ndi wa Man U oba mpagira KCCFC, n'olonda team captain n'otamuwa goalkeeper, n'olonda ba striker basatu mu midfield n'ogamba abo sijja bawa, nze mbakakasa nti tewali muntu ayagala gavumenti ya bitundu. Gavumenti yaffe ya NUP erina okujjula okuviira ddala waggulu. Kale muteebereze, musobola mutya okuwa Lord Mayor anyooma president atamukkiririzaamu, amulabanga atasaanidde. Nze aba politician ndudde nabo mbamanyi. Ba politician abasinga bali interested in positions. Singa Bobi Wine ayagala bwa MOP yandizeemu n'abuwangula. But that's not the issue. Kubanga tubadde mu parliament naye tewali fundamental change. Tufunye omukisa nti tufunye gold. Tufunye gold. Bobi Wine is our gold. Njagala tukkirize nti tulonde tujulirize. Kiringanga okufuna eggi n'olijjamu enjuba. Kampala is the yolk, the whole country is the egg white. Kati bwe tuba twasazeewo tegwanga tulikwase NUP, tulikwase Kyagulanyi. Kati gwayagala omujjako ekibuga kikyoba otegeeza. Kino ekifo ekyobwa Lord Mayor is not personal. Nga bwe nabagambye wa MOP obeera mu office w'omu. City council is a government, but a lower council government, a local government. Mbasaba nti Kyagulanyi is the president mu local government. Tuyina ba city mayor ab'enjawulo, Honorable Florence Namayanja gyali e Masaka. Tuyina Wakiso, Bwanika. So tuli bangi. Semugoma tuyina nga 25 tudda era nja kudda naye akakalulu ate nja kuba nti nno bwe mpangula nja kuba nti nno Kampala mbagamba tugisse wansi era twongere tufune bameya nga banupu. Buli division tuyina meya. Bameya baffe mu bamanyi. Tuyina Owedembe Kawempe division. Tuyina Mugambe Nakawa division. Tuyina Mbeeraze Mawula Rubaga division. Tuyina Mulyanyama Makindye division. Tuyina Semugoma Central division. Ne ba councillors okuka wansi. Naye mbagamba nti tukyayagala okuba nti nno struggle continues. Naye struggle ffe twakitulowooza nti president bw'abanga bamukutte mufe struggle tugiyimiriza. Kubanga gyali tayimiriza. Nze nayogera naye nga mugumu, mumalirivu, ayagala tukwatire wamu era kyabasaba mubeereewo mulonde umbrella paka bwe tunaamala. Kubanga awasinziirawo mbasaba muveeyo mulonde. Nawuliddeyo abagamba simanyi oba kituufu
waliwo Nuupu MP yagambye buyo Nuupu si yamuyisizaamu simanyi olwakuba yamaze kuwangula naye kye yadde tasobola kyogera nga tannayitamu. Njagala tuwe respect ebibiina bino. Yes, tubadde strugglinga naye tulekeraawo emize gye tubadde nagyo tugitambuze, tugitwale tugiziike, tufune Uganda empya. Uganda empya etegeeza Kyagulanyi nga president. Nze kaseera kembadde naye si wankwe, teyeyagaliza yekka. Era omuntu yenna aleeta enkwe mu kibiina ekipya eky'emyezi 4 nogamba nze nayiseemu nina amaanyi gange. Lwaki tewaze independent? Ayina amaanyi. Lwaki teyaze independent? Bannakampala mbasaba tutambulire wamu, mbasaba obuwagizi. Si kulwange nzika wabula ne tiimu gyonna gye nsabye gye njogedde ba Lord Councillor ba Nuupu. Saali Lord Mayor in 2016 naye nanoonyeza aba councillors ab'ekibiina kyange then akalulu. Kati ku luno nina omukisa nti ndi mu kibiina ekipya, enkola mpya, president mupya, ate nga ssuubi lyaffe ffenna. Mujje tutambuze Uganda empya ne Kampala empya. For God and my country, essaawa zange ziweddeyo. Lord Mayor omukyala waali. Mujje mu bungi, temupowa, mulonde Nuupu, mulonde Umbrella across the country. Era njagala bajjukiza nti president wange Robert Kyagulanyi yagamba nti bwaba waliwo obutabanguko mu nnyumba, banga waliwo obuzibu mu nnyumba, nga waliwo obukyafu mu nnyumba, okwasa omukyala yatereeza eddiiro. Nzize tutereeze eddiiro ya Uganda. NUP people power, our power, our power, people power. Musule bulungi. Nja kwogera nga si bya bufuzi after kubanga campaign officially zigwako at midnight. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.